njagala okutegeeza wano mu Buganda mpayo omukolo kasooka njogera ebigambo ebyo yalagenze mubaje nayimena kama ndi mufti wa Uganda wano mu Buganda namugamba njja musanga we namusinga na wonna njja mwambula ejjumba ate ndi mwetebera njja ndi mwambula so njagala okubategeeza ku nsonga y'okufuna emirundi ebiri ensonga esemba buli yatuna emirundi emeka emirundi esatu yaguza Justice yaguza Muganga yaguza n'omwami omusirikale yawa meja mwesigwa nina muguze ettaka kutaka limu ye bloko yemu ye mayo yemu obusibufere so tugamba ku nsonga efanagana bwetu tujja kukiza mubaje tacha aswaza buswaza kakati busiramu tacha aswaza wala banga atambula kati yafa yagunda dda none byakola byonna tujja kukiza nabine bisigadde naye batwala lwalero Jebuvuddeko abakiise kakiiko kakulembera ekitebe ky'obusiraamu ekya Kampala mukadde aka Uganda Muslim Supreme Council bawalawala mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadan Mubajje ne bamukuba mu kooti nga bawakanya obukulembeze bwe kw'ossa n'engeri gy'akwatamu emmali y'obusiraamu era ng'ono ne banne abalala bakyawere ennemba n'emisango. Amazima tegitegerekeka bulungi naye katutuke mu High Court tegitegerekeka. Order ye bali bawadde gye bali bafulumiza yali ineffective freezing activities za Uganda Muslim Supreme Council. So that's the order. Kyo butabako kye bakola kyonna kikwatagana Uganda Muslim Supreme Council. Obwa temporary injunction bumaze okuwulirwa nga parties zonna. Ensonga zino zirabika okuba nti sizakugwa kati olw'ensonga nti bulukya wabawo ebirumire ebyolekera mu nzirukanya ya Uganda Muslim Supreme Council nga leero abakulembeze ku lukiiko olufuzi abakulembeddwamu Haji Abdul Kiyimba bavuddeyo ne bawera nti ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti eno bakulumba ekitebe ky'obusiraamu ekya Kampala mukadde babuuze bekikwatako ku bikwata ku mmaali ey'obusiraamu. Ku Lwokutaano oba olw'omukaaga amemba General Assembly bonna mu Uganda bagenda kubanga bali kitebe ekikulu Kampala mukadde oba wonna olugenda okusobola okutuula osobola okweyita olaba nga tuleze ensonga z'obusiraamu omuntu okukola amendment mu constitution n'okulongoosa ebimu omukulembeze w'obusiraamu byabadde ajakola. Haji Kiyimba atuzza olukuŋŋaana lw'abannamawulire ekyengera mwasinze nalaga olukalala lw'ebyobugagga eby'obusiraamu ebyatundibwa era nga baagala bekikwatako bannyonnyole ku nsonga eno. Egenda okutuula ku Friday oba Saturday egenda kujja mu mufti Mubajje obwesigwa bekinazuulibwa nti yeekobana mu kutunda ebintu bino tasitaza kusigala kutetayiza tuwona bekizuulibwa nti yakoze consent najja omusango mu kooti mu Supreme Court nagukomyawo tayiza tuwona olw'ensonga General Assembly yemwinako buki yemwinako obuyinza. Mwe batagenda kubuusa maaso lettaka okwalirimbo y'obusiraamu kibuga Mbalala eryatundibwa olaba aligula ne basenda ebisigalya by'abafu abaziikibwa boogedde ne ku nsonga endala ze baagala zitangazibweko omuli n'okugoba abadde ssaabandisi w'akakiiko ka Uganda Muslim Supreme Council. Ekisanja kyaffe nga ababaka ba General Assembly tumanya kyabuzayo emyezi 8 niyo olw'okuba nti wakati we ne Mubajje tebakwatagana mu mbeera z'obukulembeze mugala bamugamba sente zonsayiningisa lwaki osaninga sente zino ez'ebyokulonda tuziwa abantu bezikwatako Mubajje naga sente sayinga sente zitwale awo wava entalo ne Mubajje Mugalo kachovola Mugalo bamutadde bbali ate Mugalo kyageze olweta obuzibu ono chairman gwe balonda tebakolekana Mugalo kati yeyambisa buvunaanyizibwa obwo nibaga omugulu n'agenda nibamusa sipe naye ffe tugamba General Assembly jja ekyamanyi Mugalo yani yesiro general ko tugenda kweyita yatumaze okweyita ku Lwokutaano tujja kulangira ebigenda okugenda mu maaso. Baweze nti ku mulundi guno si baakutira muntu yenna ku liiso nga bakunze abasiraamu bonna mu ggwanga okubeegattako bwe banaaboolekera Kampala mukadde. Era nkunga bannayuganda ekyo twakikulembedde ne bakama bange bonna tumaze okufuna emikono gy'ababaka ba General Assembly 167 etteeka tulagira ababaka ba General Assembly 9 bokka twayise n'okuyisa namu so ku lunaku olw'Olwokutaano oba olw'Omukaaga tugenda kubeera ku kitebe ekikulu Kampala mukadde. Era olunaku olw'enkya tugenda kubeera mu kafubo ne bakama baffe abasinga obungi n'ebitongole ebikuumaddembe tubategeeze titugenda kuba nti n'olukiiko mu Supreme Council tugenda kuwandika ebbaluwa abamole tugenda zibawaako mutegere kigenda mu maaso tukooye enkola ya Mufti Mubajje mukama wange muwadde muwekitiibwa naye ku nsonga z'obusiraamu bino byonna byasaanyizaawo bya Uganda Muslim Council zino protest zino zigenze za Supreme Council tumubuuza byasanzeewo ne byayongeddeko birwa byayogeddeko atunyonyole so tibatula mu ndabambi tuvudde